Musibye mutya baganda bange gezezzaako ne kabineti yokubanga to wadde ki mubeeremu banange muli bantu bakulu mwawule ekituufu n'ekirungi wemba temwagala buzibu eri bannayuganda kubanga we tunaakwata ekkubo ne tusimba nti tugenda mu maka gammwe mujja kulaba banange mujja kulaba ekitalabwangako tujja kukola wakiri mob
tetujja kubaviirako awo nze tubabuulira kubanga ffe tukooye embeera embi tukooye okubonaabonera ku ddungu tukooye okuyisibwa obubi okulya obubi okusula obubi okubanga tetulina lukusa wadde okujjako okubeera ewaka okukola emirimu okategedde kati nze sirina wengenda kusanyukira nga ndi mu mbeera bwetyo olw'okuba nfuna obusente obutangasa nakungasa kuba kati ne ssente mu Uganda tekyalina value kati oyagala tukole ki Byabakama temutujja mize fe obubaati tekuli bannange tujja kubanoonya mutuleke tugenda mu protest vote kukalonda kukanoonya kukakuuma kukalwanirira kukalangirira kwekalakaasa twemulina kye mutugamba oba mumukkiriza oba temumukkiriza ye president the 10th president of Uganda his excellency Kyagulanyi Sentamu mujja kukikkiriza lwampaka wemba temukoze ebyo mugenda kusibibwa mugenda mu jails prepare them and prepare yourselves okay kati bannange abasirikale musula bubi mulya bubi muri mu mbeera embi esawa zino muri Somalia mukutuka mwalayirira Somalia mwalayirira wano Uganda mwatugamba you swore to protect each and everything for Uganda. You never swore to go to Somalia okufiirayo nedda muri eyo muri mukutukanga biyenje tewali afaayo ababatumayo bali mukubifi byankoko bali mu macupa ga bia na walaji mazima ddala mwe muri eyo muri mukutuka muri eyo muri mukufa mu bintu ebyekisiru ng'ate baba ne famire zammwe ziri eno abaana bamwe basiiba ku nguudo nga basabiriza byebyo bye mwagala byebyo bye mwalayirira okukola kati mwalayira kukola kinga temulina leke muzaayo waka omuntu naafa tebamuwa wadde bagiyita batya akakasente government keerina okuwa members za famire z'abantu abafiiridde mu lutalo kife tetulina na lutalo mu ggwanga lyaffe muli eyo muli mu kufiira mu bintu ebyekisiru sawa yakuyimuka basirikale mmwe nabajaasi mmwe emyezi 14 tebabasasula and you continue serving. What are you serving? Why are you dying? Mufiira ki banange mukomewe wakatulwane tujjeko nakyemaliro ono tujjeko n'abamutembeeta n'ababasindikayo okufa for nothing muyitawo tugenda mu protest vote kukalonda kukanoonya kukakuuma kukalwanirira byebyo ebyange bakulu mwetereeze Byabakama atereeza kabinenti yo oba si ekyo tujja for good and my country.